tuula tusome. Tukutte akatabo akazinunula omunaku nga bulijjo abasinga bwe mukatusaba nti tusome ku zinunula omunaku tugenda kuggwa ennyalwe. Ani yakawandiika? Edward Namutete Kawere, yazaalibwa mu 1920 n'ajeera mu Kyaddondo era yasomera Kira, Namugongo, Nsambya gye yava okugenda e Makerere. E Makerere yagenda okuvayo nga wangudde ebbaluwa ey'obusomesa. Bw'atyo nno yatuwandiikira ebitabo bingi bwe yali tannava mu bulamu bw'ensi eno, ebitabo eby'enjawulo nga Bukadde Magezi, akatabo k'engero eziriko ennyemba n'essolofa nketta mu bizinga, n'ebitabo ebirala bingi nnyo. Ebimu ku bimufuula omuwandiisi akyasinze okubeera omulungi mu byafaayo by'eggwanga Uganda. Zinunula omunaku ku mugguukiriro wano ku ddiba yatusiigirawo ekifaananyi ekirungi eky'omuvubuka akutte embuukuuli agigaludde naye ng'empologoma naye esinzidde eyagala okumugajambula. Tujja bisanga mu katabo munda, kye kifaananyi kye yasiiga ku ddiba. Munda mukko njagala kutegeeza nti batulaga wano essuula ezikalimu. Essuula esooka egamba nti neetonnya mu nsi, essuula ey'okubiri obuto bwange, ey'okusatu ekyalondolombe, ey'okuna nsooka okulaba ku ngo, ey'okutaano bajjajjange bombi banfaako, ey'omukaaga mukulu wa kitange antwala, ey'omusanvu atannayita, ey'omunaana mu nsi ya Kabaka Nyere bazisomba bulyambwa, ey'omwenda tulondebwa omusajja kiri mu ttululangalanga, ey'ekkumi empologoma n'ekitiibwa kyayo, 11 olubaya lwa ggoonya, 12 akabi kaanya, 13 nfuuka mukwano gwa muyodi, 14 nsisinkana birungi tebikka mirembe, 15 mpulira mu kibira, 16 mulangajja, 17 kakyali annenukira, 18 akataafe olukwe olusooka, 19 mpalapalanya nga atatte mukago oguliko omuseesa, 20 ebibala by'omukago akutwala ekiro, 21 gy'otega amaggwa, 22 ekijja omanyi, 23 ekikoze omulima, 24 entegeka y'ennwana yaffe, 25 okulumba n'okutala kwawankula, 26 y'essuula esembayo egamba nti omwana muwala mirembe. Mpozzi n'ebigambo ebizibu yabikunnyonnyolako nga bwe yali abikozesezza ate mu kitabo kino. Akagambo k'omuwandiisi, abantu bangi abaasoma zinunula beebuuzangako omunaku gye yadda era n'abamu ne beeraliikirira nti osanga yafa atyo bwezinge oba bwombula. Kale n'olwekyo obunyiriri obulaga ebitono ku ebyo ku bulamu bwe kyebivudde bikookerwa mu kitundu ekikomekkererayo eky'ekitabo kino. Ebigambo ebirabika nga bizibu ku bato n'abalala abatabimanyi nabyo biragiddwa ebbali w'ekitabo kino nga bitereezeddwa ng'ennukuta bwe zigenda ziddiriŋŋana. Ekyo nno yakissaako n'omukono nti Edward Namutete Kawere. Lwaki yakyogera bw'atyo? Nti kano akatabo ke tusoma kaakubibwa omwaka gwa 2000 naye nga waliwo bwasooka okukubibwa ne bujja nga bukyusibwa kati mukano akasembayo okukubibwa mwe yatereerezaamu n'ayongerayo ate ebikwata ku k'omunaku nga bwe tujja okubiraba mu maaso eyo. Nkuwaniriza muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde nze Mwanjuzi era omuteesiteesi wa pulogulamu Tuula Tusome bwe tusomera obutabo obw'enjawulo. Essuula esooka egamba nti neetonnya mu nsi. Essuula esooka egamba nti neetonnya mu nsi. Ebigambo bisirikitu ddala ebyawambira ne bisimba amakanda era ne bitebenkera mu mmeeme yange nga biva mu ebyo jjajjange bye yannombojjera ebyaliwo mu kuzaalibwa kwange. Nazaalibwa mu nsi y'Ettigati mu ssaza ly'Ekitooma mu ggombolola y'Abagaya Kyezinze ku kyalo Ndolombe mu kiseera Ssekabaka Kkondoba Ndaggu Balungi Nsiiti mwe yajjira omukono mu ngabo. Mutabani we Zigula Ensigo Konkome B Kitawongwa amala amuddire mu bigere. Enjuba bwe yaleegolooba ng'akasenda bazaana keememula era ng'ezzooba lyakamalambale kasookedde lyewanika mu lubaale. Ekyeya ekyayaka ppereketya ekyayanda akalaza ensi yonna n'erakaasira
era ekyakooza abantu bonna kajiri bwe kyali kisendeekerezebwa nga kirina kumpi n'okulabibwa mu nkoona. Enjala tulya munno, kirya nkondwe, kissa nnumbu, saanya, guli ku nfuuzi, kakutiya, kirya nsanafu, okuggyako eno yojjo lya bulamu gw'omuwadde akatebe bwe zaali zimaze okubaawo era nga n'olutalo lwezinadde okunywa lwakadda. Mu maliri g'olunaku olwo Kalenge eggulu yalitimba era Ssuulwe yali nga yagodde mungi ekiro, kyokka mu kiseera kya kalasamayanzi obudde bwali bwetadde bulungi era ng'akasana keemulisa bulala. Awo ng'engajjaba bwe zitandikira okulangaala bwe ziba nga zirima. Okuva mu ggwango okutuuka mu malya g'ebyemisana, enkuba engulansigo yafukumuka kubanga omwaka omukazi gwali guli kumpi okukkirira. Era okuva mu kiseera ekyo okutuukira ddala mu makola g'ebyeggulo, obudde bwali bwa kitto era ekinnyika ggobe, ng'eggulu lyonna kazigiziga liripyeko era nga linnyiibanyiiba. Naye nno olunywankoko olwawandagirira nga ndi kumpi ddala okwetondeka mu nsi, eggulu lwe lwalyozaako ebire. Mu kiseera kyennyini kye nagoberamu mu nsi eno, akasana kaali kaaka bulungi era nga katangalijja ku bikola by'ebimera. Bange ne bajjajjange baasanyuka nnyo nga nzaaliddwa, kubanga kitange bwe yali afa yalamba nti mukazi wange ali olubuto, bw'azaalanga nnaatuukirira yansikiranga, naye bw'azaalanga gannemeredde omu ku baana ba baganda bange ansikiranga. Ekintu ekikyasanyusa bajjajja bange taata okusikirwa ataviiridde ddala mu ntumbwe ze. Tuula tusome mwoli era nga tugenda mu maaso. Akatabo Zinunula Omunaku, Edward Namutete Kawere ye muwandiisi. Essuula esooka ebadde egamba nti obuto bwange tugikubye oluku mu mutwe, mwebale kunyumirwa ate n'okugoberera. Ekikusanyusizza, ekikunyiizizza, ky'oyizeemu byonna teekawo wansi mu komenti, ate oyite ne banna abatannatwegattako bagambe Zinunula Omunaku tumusimbudde. Wano ge maka g'obutabo. Nze muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde. Tusisinkane mu yookubiri egenda okugamba nti obuto bwange. Awangaale Ssaabasajja Kabaka.